muki mwebale nnyo banyama byassebo okusooka lwa famire ebamagwezina mukuuma maama w'omugole yakubeebasa nnyo 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 olw'okujja wano mwebale nnyo mwebalire ddala ate ayina kubategeeza kyekuliko kyaddala eno sitolunyendale ngeya kyakwanyiranayo okwanyikirawo obusebe byatukola tuli mu mbaga ya Myanzi siki sitolunyendale muntegedde nolwekyo lino liririyo kababuli olunaku lumu essaawa nga zino twalikuwa kyakwazi ng'aperekedde ttiimu y'abaana bange okugenda bakakulumannalange gye twajja majo ne tumusasula ne bamutuwa ng'ebula ennaku nga nna tugenda ku mbaga omukulu n'akalawo n'akati goviti agasobozesa kubeera mu mbaga ndowooza olwanyakugwe tebamuwulidde ekimalolegi alizi n'olwanyira embaga yakikoze eki mukubire mukanga mumuganda okuba teyategedde ekimalolegi alizi ata watunolayo yakuganda okuza ku mbaga y'Emyanzi mukama mulungi embaga tutuuseeko njakusa okwebaza abantu abaakola byonna baakola ku mulundi guli kuba mu nnaku njeeza kisulayo buli kimu kyonna kyatutadde okuteekateeka eyo lyafa atombe kati yakwebaza mwenna abakoze ekisoboka okulanda embaga y'Emyanzi era olwaleero mukama abawa nnyo omukisa mwebale nnyo ate ne Katonda bamukubire mu ngalo mwebalire ddala bale nja kubabuulira omwami gwayita Fred Nyanzi obaolyawo lwali awezezza emyaka 18 kubanga amwogerako nze mumanyi Fred Nyanzi atuddewo era bakubuuka bwe Fred yali akabuuka omukisa ne gukwata kubi nga ye mwana okuwamba Great mwanyinaze n'afa Fred n'akwata obuvunaanyizibwa obw'okulabirira baganda be bonna n'ateekalako okubuuka bwe nga bukyakola kikola okulansobeka okuvunaanyizibwa entamwebera bulungi Fred yalinaku ewasadde emyaka 30 emabega naye alowooza yateeka olumala okukuza baganda be n'abazaala Fred webali kuzaala abaana batatawulire ekibala kimwera n'atenga okuzaala abaana be jamutegeeza abantu abali wano tibw'oboonoonya omuntu omwesimbu bw'oboonoonya omuntu omwesigwa bw'oboonoonya omuntu omukozi ogenda Fred Nyanzi ekyakikozi n'akiraga ng'asitabalina okusaba bakoti gye bali ng'asitabalina okusaba baganda gye bali ate naye alina teyeekoledde era ebiwoziwozi engenda mulaba ng'abantu babuuza nga ennyumba yazigyewa kubanga tebamumanyi abaagala okumanya famire lipresi mugende ekanoni ne baganda banyanzi namutamanyi wano otukikalotalinezo n'ezizo zaabwe kyabwenkenge ekisimba namala kulowooza kalegeganga obufuzi banyasinga kanyaga nanalowooza ningi alina nejakisasirimwana okutasomukolera sibana byabufuzi era nalogolesebya abantu abagamba okubanga yazimutoka Kyagulanyi tasanye kwalina byafu bya Kyagulanyi Kyagulanyi amakya kulyofuzi wa Nyanzi tabayalina okutanga obufuzi nga Nyanzi yeesimbawo dda nga ewa yeesimbawo dda nga nange neesimbawo dda nolwekyo ebyofuzi eyafuna ebifaananyi bya Museveni yakwata obuyinza n'agenda akasebuza b'Oluganda Kyagulanyi agenda okutanga obuyinza ebyobufuzi tubimanyi era nga tulirimu yakugoberedde nolwekyo abantu kutunuulirwa busobozi bwabwe olubuto tesebanga yasabakoluka e Kampala n'agamba abantu abali kulaale timulabe beetuganye nabo balobaletere ekisa bakitwalewa tayinamina kasiisira tegambogereyakuja ku luguudo ayakutwala kibuga abantu balonye buzibu gagenda nga balina ebisaanyizo ebyo ekitoma kimaze kabawulire waliwo ttiimu y'eggwanga ly'empagane nabyo buzuuyi bwegeranga kojja naye n'ebipitayo balina emyaka mingi balina endowooza timusebeni abakuge buyinza be balina okuddawo
ekirete n'etuga yunesitaniyo tuzeekuba kiteekyo oba nalibirowooza baagaana okumanya tinepeetera yabatiza Yesu ate Yesu amusinza ekitiibwa tuleebakale binabe bakola ne bateeka okukkiriza tibaalina kyamulanyi ebyake bagaagena ate egayina balabe kutowanira kubeeyofu n'ennono ebituba gabagogomerako ebyo byabwe ebyokufukayo bya bufuzi tujjaga ebituba by'obufuzi babayisizaamu mungi abantu abalowooza nti tebalina okugenda mu maaso obukulembeze obumanyi ekisembayo yakutegeeza abantu bano obenda babaza basinga abalingira obufuzi ekigenda bakyakula ekikulu mwagala bifo mwagala bameeya mwagala bakansala mwagala bakuliza omukyemaani ebimu gyeba okusaba okubanuku obwama ekyo sekimu kya Uganda era Museveni wamaletemukayanira ng'agenda kubamu obufo bufikale mukubana nnyo nga mukayana ekyokusukika Uganda ekyokumpiko pulezidenti esategayinemu bebamu abantu etikiti sibakubasinya kwasiba konstituenseri sibakubakoze enguudo sibakubasinga ennyo abantu bawetikiti bakusinza kunenya basinzako okusula kireeta kubanga ekizibu kya Uganda ekizibu kya Uganda sibagenda palamenti ekizibu kya Uganda sinamugeria ekizibu kya Uganda kyekifo kiri kyekyalesa okutakwani konstituensi era kyayinza okukolamu ebintu gyenda nagamba kamere mwalisa omusajja tokugenda mukuneneganya mu bufo omukamala okwateko ebituleke yasiwebale nnyo kwerowezibwa weba otebyasangana majoli webale kumugatampenga ate majoli webemukazi omutaka abaana byakubategeeza aulaire byakola amalinya asiremusajja gawumuzaako bwogaba ekitaneemu webamogera kyogera okumalira akyerukukirakuki kamulinabo omukazi asinga okukakkala olunsi n'okubabantu ekitiibwa majoli webale nnyo okumya enyanzi obutengiize bwekuba bataliwaalo kwenekaga yantajjakwaddeddalo wadakuyabakunya basibe tutunge ojjaobeerakyokabagazanaiwo n'olwekyo webale entufazo yakukakasa abantu bamajoli tugenda kumukuuma kubanga omwana mulungi nnyo. So President Fred Nyanzi oyo tumumanyimu omusajja akolagana ennyo n'abantu abawansi era bamuyita muntu wawantu abo baba bamutereka ddala mu kitimwagwa. Fred Nyanzi oyo toyinza kugamba nti musajja wa wansi kubanga musajja akoze emirimu n'afuna ssente n'olwekyo yandibadde akolagana n'abantu ba waggulu naye ssebo oyo
tugende